Museveni must go. 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 Tapping a screen. Fully Canada. Toronto. Who is a murderer? Who is the M23? Who is a murderer? Canada, Canada, stop supporting a dictator. Canada, oh Canada. Canada, Canada. Stop funding a dictator. USA, Canada. Stop funding a dictator. Who is a murderer? Museveni is a murderer. Who is a murderer? Museveni is a murderer. Who is a killer? Museveni is a killer. Who is a thief? Museveni is a thief. Who is a murderer? Museveni is a murderer. Free Dr. Besigye. Free Dr. Besigye. Free Freddie Nyanzi. Free Freddie Nyanzi. Free NUP prisoners. Free NUP prisoners. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Tapping the screen. Hey. We are here to inform you. Mutapping a screen, sharing a video. Tapping a screen, sharing a video. Tuli Canada, Toronto. Soli kuyugi update CV kwesinzo bango tuuliza obali kwekumira ku mayengo gano gwe nayenna ali eyo abali mu Canada, Qatar, Dubai, Oman, UK, USA mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano. Awala gwe atana kubanga otwegatako kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegatako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati ebigenda maaso mu ggwanga erya Canada byebyo bigenda maaso mu ggwanga erya Canada bo batandise dde okwekalakaasa ku lw'enkyukakyuka y'Abannayuganda olw'ensonga nti nno gavumenti egenda maaso n'okubanga ewamba abantu saako n'obatwayingisa mu military court. Jjukira nti nno baali bakava mu meeting ab'ekibiina kya National Unity Platform Chairman Nyanzi n'awambibwa ku mukwano gwange ali eyampuliriza naye mu ggwanga erya Canada bagenda maaso nga beekalakaase bakutte ebipande bagamba nti nno Museveni dictator nakyemalira ayina okutta Dr. Kizza Besigye saako ne Chairman Nyanzi abaawambibwa saako ne ba political prisoners abaawambibwa abaali bawakanya gavumenti abali ku opposition. Jjukira nti nno kino kikolebwa buli gavumenti ebeerako mu buyinza ogenda mu maaso n'okuwamba aba oppositions naddala baba bateekako akazito. Kati mu ggwanga erya Canada evuddeyo nga baakalakaasa baagala gavumenti y'eggwanga ya Uganda eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni egende mu maaso n'okuta abasibe be baawamba. Jjukira nti n'ensi Canada ekkiririza nnyo mu diplomatic relations era naddala mu byobufuzi n'okubanga egenda maaso n'okuteekawo embeera eya demokrasiya eyagala okusoosowaza nnyo embeera eya demokrasiya. Kati so ky'oba olaba okwekalakaasa ekuba nga kutandikidde eyo manya nti tewajja kubeerawo mirembe era tekujja kukemekereza bwe kutyo kujja genda mu maaso paka amawanga ago ganaavaayo gabanje demands z'abeekalakaasa kubanga bo tebaagala kuttatana reputation yaabwe saako n'okuvoola ekitiibwa kyabwe ng'Abakanada embeera egenda okubeerawo. Obadde ku Yugi Updates TV nga kwosinza obanga otuwuliza gwagala otweyongako kukira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kuba otwe